ng'abakiikirira mu palamenti bannayuganda ne bavayo ne bagamba no Segirinya no ku byokoze you are very much kakati Segirinya n'abanga yakeera kwambala genda mu palamenti kukiikirira bannayuganda ng'olufuluma ne bannayuganda bakeera ku makya kugenda wuwe kumukiikirira yugeetimino kati munnange Segirinya aba akiikirira bannayuganda ku byattaka temujja kubba ttaka lya bannayuganda era mujja kulireeta aba agenze ku byattaka nga bannayuganda bagenze okiikirira be bali mu kubbako ettaka ate bali wuwe bamukiikirira era bigenze okuwunzika nga ku baana 9 Segirinya abamu si babe nga baana b'abaani b'abannayuganda okitegeera munnange bannayuganda balina omutima omulungi Segirinya oluvannyuma okukiikirira Uganda obulungi bannayuganda ne bagamba tukuwe kirabo ki ne bagamba ahiza ka Uganda gwe gende kasokoso mu maka ga Segirinya omukiikirire tukwagazayo abaana 3 ate bw'otabafuna todda ne bagamba gwe agaba genda omukiikirire mu Kawempe funayo abaana 4 ate bw'otabafuna todda nange yagenze owezika nga abaana abamu siba Muhammad Segirinya kakati nno nze ayiza ka Uganda wenzikira n'akalowoozo ate mumanyi mu kuwa amagezi wano e Uganda mumanyi kakati wenzikidde n'akalowoozo ne ngamba olaba Muhammad Segirinya bw'aba Muhammad Segirinya abadde tannaweza myaka 5 mu palamenti naye nga DNA eraga abaana baana bangi abatali babe kati kyembuuza olwo omubaka w'Ekira municipality Semujunganda wabanga Segirinya ddala abadde tannaweza myaka 5 mu palamenti naye nga bannayuganda beefuza amakaage olwo Semujunganda otukiikiridde bulungi ne bannayuganda bandi banga otukiikirira bakukiikirira wandigenze nze mbadde nteesa saddaaka gino emyaka 5 egijja mu kalulu tojja kati gye emyaka 5 osooka ogimale ng'okola DNA kuba munnange bannayuganda bwe batyo basasula Segirinya yatusasula yatukiikirira bulungi naye bannayuganda tebalina kisa kumba atukiikirira bamukiikirira atuwa update bwe bamuwa update atuyiirawo omubiri bwe bamuyirawo omubiri okitegeera alwanyisa dikiteeta bwe balwanyisa dikiteeta naye ye abikolera mu palamenti babikolera wakawuwe abeera ku TikTok live ekiro babeera mu maka ge ekiro oba nfuna bulungi kati Semujunganda oyinza okuba eyo ng'oli mu kulwanirira abantu nga naawe mu maka go bakulwanirira obubaka buno kambusindikire ono omubaka w'e Nakaseke Honorable Lutamaguzi mwebale kukiikirira naye kino ekya Segirinya mukirabye oyinza okuba okiikirira Nakaseke nga n'ab'e Nakaseke bakukiikirira olaba boofa wano yatugamba ku baana 10 oyinako abaana 2 kati nze mbadde nteesa ababaka abaludde mu palamenti ng'owezezza ebisanja 2 musooke mugende mukole DNA kasitaffe weetuli abalozi bammwe tukimanyi mukoze bambi mukoze obugalo bw'amaanyi ne musooke mugende mukole DNA bwe munaamala mukomewo tubongere akalulu muyinza okuba mutukiikirira nga babakiikirira ye bannange Honorable Nambooze gweoyinza okutenoga nze ndi mukyala munnange nawe genda okole DNA oyinza okuba nga naye abakyala nabo babasiba abaana Honorable Nambooze oyinza okuba nga bakusiba abaana kati Honorable Nambooze ekisanja ekiddako todda nawe osooka ogenda okole DNA omukulu Luswa bannayuganda bangi batandise omusongamu olunwe ne bannayuganda what happened with you Luswa yavaayo n'agamba mbu mukulu Segirinya yali yampa obuvunaanyizibwa obw'okumukwasaganyiriza buli kimu kale bannayuganda bagamba Luswa abadde akwasaganya buli kimu akwasaganya atwala embuzi ku ttale n'ajjayo ente n'ayoza ebintu kati ate bw'amala era Segirinya baba taliiwo mbumbumbu era n'agirambu bannange aye mwera muli bantu bakulu bannange ate ekirungi njogera Luzungu sinnayiga Luganda singa ate mbadde mmanyi Oluganda nandibannyonnyodde nti Luswa bamuwa obuvunaanyizibwa mbu nga alabirira ekiyumba ky'enkoko n'azigulira n'azifulumya kati era mbu Segirinya waba taliiwo mbu era Luswa n'aba Luswa abula bannange ne Luswa olabye ne bannayuganda mbu ate ne Luswa agamba mbu Segirinya yali yampa office nga nze nkwasaganya offices ze zonna Katonda wange munnange Luswa weebale kwasaganya nsonga za Segirinya
era tujja kuba basanyufu nga ne zino gwe wazikwasaganyiza tujja kuba nno basanyufu bannange kankubuulire omuntu akwasaganyiza n'akulabirira enkoko n'akulabirira embuzi n'akulabirira ewaka n'abaana ne baddanga kuliko ababe omuntu oyo tazzikawo era Luswa update bwe zinadda nga walabirira n'otuuka ku ekyo bane kankubuulire bantu bangi bafa nga tebazadde nenoba ne mukwano gwo nanga Isaac alina waagayadde n'akuzaalirayo ku baana mu bakazi bo baneewo mukwano gwo abanfanfe eyo gwe bayita friend indeed is a friend needed ayinza okubanga ne Luswa n'obanga wakikoze Luswa n'obanga wakikoze kanzireko mu luzungu you are very much kankubulira ekintu ekyo tekikoleka ate Segirinya jjukira yatuuka bambi n'alwala almost Segirinya ebbanga erisinga mu parliament yalimaze mulwadde okitegeera ne Luswa n'osalawo n'ogamba no my friend has to give bathroom era bwotyo n'ogenda nagivinga bathroom bw'obanga Luswa gwe wakikoze you are very much kankubulire nze nina likwano lyange lyagaba eryo libadde linfaako ennaku ezo niryagaba lindekerera nalwalako emyaka 2 mukyala wange teyazaala niŋŋamba naye mukwano gwange agaba oyo si mukwano gwange naye just imagine akabanga Segirinya kalwaddelwaddemu awo Luswa engeri gy'abaddemu ofiisi awo alina engeri gy'akwasaganyiza ebintu kitegeera mujjukira nti Yesu yazaalibwa nga omusajja teyeegase na mukyala kati kigambibwa okuba mbu Segirinya naye abadde teyeegatta na bakyala be naye agenza okufa nga balimbuta abamu Luswa tukwebaza webale kuba na mutima mudduukirize webale kuba na mutima mulungi webale kwasaganya ofiisi anyimiridde wano okutegeeza ensi nti Luswa yavunaanyizibwa ku byange avunaanyizibwa ku bintu byange avunaanyizibwa ku bakazi bange kuba kyenda bine bwe naabasifunye budde bugenda mu bakazi bange era bajja kuzaala kubanga omwana Luswa waali Luswa is there okitegeera era bannange kambabulire Segirinya yali mukwano nnyo gwa Luswa nga Segirinya nabwo batamiitinze bakyala be Segirinya ali sure mukwano gwange Luswa gyali aba bajja kuzaala Luswa gyoli nti aba bajja kuzaala kaseera nga gyoli nemmwe kyova laba wano tulina omukulembeze w'Ethiopia ye baaba ne waba afuluma eggwanga entebe agenda nayo ayina kweyeesiga entebe afuluma nayo bwaba tafulumye na ntebe aleka agisibye olujegere bannange you don't know what I'm talking about mwekambabulire olaba president we Ethiopia oyo gwe bayita Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu jukira president we Ethiopia abafuze emyaka 4 baminda Robert Kyagulanyi Ssentamu ensi eri mu bugwanjuba bwa gundi bwa Africa kati mbu yata ina kitonde kyeyesiga ne baba afuluma eggwanga sebo atambula ne gundi n'entebe era mpulira mbu alina plan ey'okutambulanga ne State House bino wana Kenya bibeekalakaasa ne bajja ku State House mu State House bagenda gikolera ebisenge ng'eriko obupiira nga omukulembeze asobola okutambula nayo nange omukulembeze wa Ethiopia kale eyo katuveeyo nze Isaac Uganda mbadde mbawa update ku nsonga za Segirinya tugenda kuba tuwa update ez'enjawulo naye bambi Luswa muleme musibako bigambo ebyo it's very bad omuntu okubeerera wati ne mutandika omuwaayiriza okitegeera those things are not good ebintu ebyo si birungi bannayuganda you should stop it immediately temuwaayiriza mwana Luswa okitegeera ti abaana abamu batandise mbukakati abaana abasigaddewo abatali basegirinya batwale Luswa ku DNA n'abaana abo why you do those things why don't do those things anyway kale we are going to catch up in the next episode episode katuve mu luzungu anze Isaac Uganda ate nga producer wange abadde Godwin Pavini enaku zino yafuna ssente akolera company eri awo akole yo Viki exclusive Viki ngina kujja mumpe ku ssente anyway mubeere bulungi